olunaku lwa leero kyo tugikoledde ku Expo TV Studios wenyini wetuli nga tuli ku planet Earth omuganda gyayita Sengendo Nabulamu. Olunaku leero olutuukidde simanyi kuffe ne Sengendo ani yeefuulidde munne. Olunaku lwa leero ndina omusajja wa Katonda nze mumanyi nga Robert abula yajja kubabuulira ebisingawo ku mannya ge tumanye ddala kuffe n'ensi ani yeefuulidde munne. Fa beefuulidde ensi oba nsi yeetwefuulidde. Ssebo sokola muse ku bantu. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda omutukuvu ali waggulu ennyo. Amen. Era nga bulijjo ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza oyo nannyini bulamu. Amannya nga bulijjo tusingwire Mirembe Robert. Enamba yange y'essimu 0755050966. MTN 0782550966. Okay, once again tubaniriza mu linnya lya Mukama Katonda ali waggulu ennyo. Omuntu yenna nga tunatandika ng'oyina ekizibu please totya tewenyooma ekyo ky'olaba nti tekisoboka Katonda waffe akisobola asobola kukiggyawo. Nabagambye nti wowe ekizibu nga bakuroga nsimbu nga waliwo ebikutuga ekiro waliwo ebikukozesa waliwo gwe musajja ebikozesa n'omukazi ebikukozesa jangukira ofisi yange erikira Bulindo namba yange esimu maze gibawa mukanja kusabira Mukama Katonda omutukuvu ajja kuwonya ajja kusumulula kyonna niwe kiba kirwadde kyonna kusumba oba oyina haniya nubwo oyina haniya niwe oyina haniya Mukama Katonda omutukuvu ajja kuwonya gwe jangu toyita kintu kyonna jangu Mukama ajja kuwonya jangu nga bwoli oberenga ofuna obuyambi okuva ku namba gyakuwadde. Musumba olunaku lwa leero owulira gundi awalampa gundi gundi akuba gundi ate gundi bawanane gundi simanyi obuzibu vaawa ensi okudobonkana kuno kuva kuki kibuzibu ki bwennyini twava ku mulamwa oba ensi yatuvaako fe tuve ku mulamwa. Ekyenjo okwogera nti omulamwa ogwa leero ensonga zaffe ziri wakati waffe ne Katonda. Ebiseera ebisinga bubeera butamanya. Ekitegeeza tetutaddeyo kutukuwuliriza. Tetutaddeyo kutuma tukuwuliriza ate tuli bamputu tetwagala kumanya. N'ekyokubiri tetwagala kunoonya. Bayibuli ena ebintu byeyogerako. Bayibuli egamba munoonye mulizuula mukonkone muligulirwawo. Buli alinyiikira okunoonya yalindaba. Abantu abasinga tebaagala kunoonya Katonda. Baagala bo bakozese sente zaabwe, bakozese motoka zaabwe, bakozese amayumba gaabwe, bagule bapasita babanoonyeze Katonda. Ey'ensonga lwaki basasule bannabbi basasule bapasita babanoonyeze Katonda. Bo tebaagala kunoonya Katonda. Kyova olaba ensi edobonkanye bwetyo. Obutamanya buvaawa obutamanya buviira ddala mu nze kennyini tebuva wabweru tebuva mu nsozi tebuva mu nnyanja naye buviira ddala muffe kennyini ng'omuntu. Okumanya Katonda nayo nsonga nkulu nnyo era kyamagezi ate kya bugunjufu kubanga okumanya Katonda ensi yaffe tuba tugitaasiza okudobonkana oba okubeeramu ebintu ebitategerekeka oba okubeeramu emigunju n'emisege. Kasita tutegeera Katonda tusobola okwegobako emisege, tusobola kwegobako emigunju, tusobola kwegobako emiyaayu, tusobola kwegobako ebikere, tusobola kwegobako embizi. Kasita oba otegedde Katonda gw'osinza yaani. Naye ate obuzibu tuli mu katogo. N'osanga lumonde ali mu katogo, muwogo ali mu katogo, ettooke liri mu katogo, ennyama y'embizi byonna bimuntamu emu. Kati oli n'ajja n'agamba oba eno y'embizi oba mbizi oba kiki. Aladi olw'okwesanga tuli mu kavuyo. Omulamu ogwo okumanya Katonda nze Katonda namutegeera bwe ntyo. Lwali lunaku lumu nali naakalokoka nali ndwanagana n'ekintu kyali kiyitibwa nte.
era kino abantu abasinga mwalimu buliwo physical mu spiritual bwe tugamba spiritual and physical ebintu bino bwe biba bitukuba spiritual naye bwe tuba tubona physical nga bibaze kutukuba spiritual kikulumbeeri ate nojja amaziga n'ogwa kaaba wano physical n'ogasiriza kizifulumira wano mu mubiri gwenyini mu buliwo kakati nayina ekizibu ky'ente ng'ente enkuba ente yankubanga nnyo ekuba ente yange ennyumba yange yona eri wansi nesigala nga ntambula mbona kati bwentuuka ku mulimu nga sente sifuna na kikumi olw'ente eri ente teneesonyiwa naye ente eno yali eva bugwanjuba nali sigitegeera bugwanjuba si ye west bugwanjuba ye west nali sigitegeera naye okutuusa eddoozi lyajja ningamba nti kubanga okusaba kwabalokole nti gaba magezi nyizo lyangamba kwebaka wansi na kumwenda nebaka wansi naye olunaku olw'omwenda nagenda kulaba ente ye bwe yajja yavaamu omukadde oli yali ayambadde nga bano abantu abedda bwe bakabaka bwe bayambalanga nga bambala amaganduula wali omumanyi omukadde nali simumanyi naye yali ayambala ganduula yali eri mu kala oba yali ya papo kala nzirugavu yali sinzirugavu naye nga bwatyo yali ayambala nga bakabaka bambala kuva ku bakabaka b'ennaku zino babambala masuuti njogera ku bakabaka abedda basibanga ebigoye nga bizitowa ng'ateekako n'omunagiro kati Katonda eyanyamba yali ava buvanjuba mu east yali ava kati njagala kutegeeza abantu abali ku mukutu guno nti Katonda owa bwakabaka obw'ekitangaala ava mu east kubanga ono ente eyali ennumba yali eva mu west kakati kabaka wange yava buvanjuba yali ayina oluga ndowooza oba mulumanyi mumanyi olugo yakuba oli omukadde bwe yamukuba yaddayo era gye yali ava n'amukuba naddayo Katonda nge n'amukuba yaddamu okufuuka ente yagenda nga bwali kubanga yali takyasobola kwekweka olowooza lwaki emyoyo gino gitulumbira mu bintu nosanga ne gugira mu kikere omwoyo ne gugira mu minya ne gugira mu mbumbizi biba byekweka biba tebyagala obitegeere engeri nja kukyogera bwentyo nze sijja kukyogera sitaani kakati bwe tunaakireeta wetuusa ojja kumanya nti sitaani nze nja kukyogera nti ekitonde Katonda bwe yali atonda ebitonde ebirabika n'ebitalabika kati ebitonde bino ebitalabika bwe biba bitulwanyisa bikozesa form z'ebintu ebirabibwako byetumanyi nte mbuzi naye ekitali ekyangu yendiga era ne bwe tuleeta abantu wano kuddamu ekibuuzo omuntu tasobola kujja kugamba nti endiga ebadde enfumita ekiro oba endiga endwanyisa ekisolo kino mu kisolo kino ebintu bino emyoyo gino tegitera kugiramu bigira mu nte mu mbizzi mu mbwa mu pusi ate pusi kyasukka n'embwa ate pusi yo kyasukkira ddala pusi yobagira nyosanga kapenzi rugavu kape ebibalabala zigira mbika bingi kati awo wena tandikira okutegeera Katonda yaani nga amaze kumpangulira naddayo eno mu east kati omuntu bwe tugamba okusoma ngazze kusoma kumusomesa mu ssomero ategeere Katonda yaani yes tugamba nti ewaffe mu lubukozi tulina amasomero nti ye tugalina bwe tuba tugayina amasomero waffe mu bulokozi tusomayo ki tusoma tutegeera Katonda omutuufu kubanga amasomero amasinga ge tulina eno mu bulokozi mpulira abantu bayina Bible school abantu bayina Bible school era bafuna na certificate osobola okugenda n'osanga omuntu eyasoma mu Bible school ayina certificate eziwerako neno omugamba nti twagala otudescribing ekifaananyi kya Katonda yaani ne bw'omukuba emigo osobola okumutta osobola okusiiba oba n'asulawo omukuba n'osula ng'omukuba naye nga yamusomako Katonda nebamutikira n'okumutikira naye tugamba nti okusoma okwosikuwagira nga nze Robert naga nti ebyange mbyogera bya musana oba gwe tokkanya nange oba omwana akkanya nange ojja kukkanya nange lwaki kubanga Katonda tebamusomera eyo
Katonda bwe tumusoma mu emitukuvu yatusomesa Katonda. Bano mbali no gani ntegeere enkola za Katonda nogendo didinga naye. Andi ne bwono otegeera enkola za Katonda mu Bible ojja kutegeera enkola ze Yesu. Naye tojja kumanya Katonda yaani. Kati nze Katonda yakaneeraga emirundi giri ena. Akanaawo. Yakaneeraga emirundi ena. Yaneeragira wano we mbagambye entebe yali enjiganya. Naddamu naneeraga saa 9 nali nzukuse kusaba. Bwe nali nzukuse kusaba nafukamira okusaba. Omanyi bwe tufukamira okusaba kituyambako. Tujja gamba nenvaako navaako. Nga kiri Aida bwe yagamba nti nenfa naye nze sijja gamba nenfa. Nze kale bwe natwalibwa naye kakati okutwalibwa abooluganda njagala nkibagireyo bulungi. Waliwo abantu abajja wano batugamba nti nengenda mu ggulu. Nagenda mu ggulu. Naye nze byange bijja kwawukanamu. Nze saagenda kubanga wadde natwalibwa nasigaza gali amagezi. Amagezi agobwa Katonda. Kubanga bw'obanga tomanyi kintu bwe kitegeeza erinnya lyakyo Katonda n'akutwala ng'akulaga ekintu kyo. Katonda ye magezi ye kumanya ye kutegeera. Era osobola bulungi okusigala ng'otegeera nti nkyali ku nsi sivuddeko. Kati Katonda bwe natwalibwa nakitegeera nti nkyasigadde mu kisenge kyange wadde natwalibwa nakiraba nti nasigalawo wendi. Nze omubiri gwange gusigala nange kenyini nali ndaba mulengera kwegamba waliwo omubbi kwokumulaba ali wabweru bw'oli ku kitanda kyo n'omulaba nti wali omubbi n'omulaba nga ali wabweru. Kati nze sijja kugamba nagenda bwe naatuuka ku meesoni ng'ekintu nga gamba nti nagenda nja kugamba nti nagenda ojja kumpulira naye kati wano nkugambye saagenda. Nalaba Katonda yali muwanvu ng'ali waggulu ennyo naye yali mu figa ki? Yali mu figa ya muntu. Kubanga eri mu lubereberye egamba nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe ne mu ndabika yaffe. Bwe tunaatuuka nkugambye nti Katonda yali kitangaala nabo bajja kujja bagambe nti namulaba kitangaala kubanga nakyo kisobokera ddala. Oteya bulungi. Kati nze namulaba Katonda. Bwe namulaba Katonda nalaba Katonda ng'afuga ensi eno nga ebitundu byonna ebiriko abakuumi nga tebakuuma Katonda yafuga. Nga Kampala yonna awandibadde ng'abasirikale nga Katonda yafuga. Kyova olaba nja bagamba nti Kampala yanjawulo. Ogambye otya? Kampala yanjawulo mu oba Uganda yanjawulo mu ku mawanga gonna. Olina obujulizi? Otinako obujulizi? Obujulizi sijja bukuleetera physically. Naye Uganda yanjawulo kubanga lwaki ngamba Uganda? Bakatonda bonna ab'ekizikizi aba baagala banoonya abasinga bajja banoonyeza wano Uganda n'abazungu kubanga obugukiro bwabwe bwonna buli wano Uganda. Bakatonda b'ekizikiza obabulukukira. Yes. Kubanga kati katulawo ono gwe bayita Katonda Jjajja Tonda. Jjajja Tonda Abaganda gwe bayita Jjajja Tonda kubanga sijja gambe waffe Toronze dali siwulirangayo Jjajja Tonda. Oba nawe yasuuliranga Jjajja Tonda. Jjajja Tonda gwe boogera obugukiro bwe jagukira wano Tanda. Buli Tanda wano yu. Naye mpulira bagamba mbu Tonda yasitegeeza nti nga wona gamba Katonda kati Oluganda olutuufu bagamba mbu ye Tonda. Kakati bano abasamizi gwe bayita Jjajja Tonda baba tebategeeza oli ow'ekitangaalo waffe. Ali kakati twagala tutegeere Katonda omutuufu yani tugenda bitematema. Omanyi bwe tusoma Bayibuli ebyawandiikibwa abasinga ebintu bino tebabitegeera bulungi ebisinga byonna. Twagala tematema ebintu tuyigiriza abantu we tunaamalira bategeere nti Katonda yaani. Nagamba nti Katonda yali waggulu ennyo nga yali musajja nga muwanvu. Kati yaawo omu bwe yamulaba asobola kuba yamulaba nga kitangaala n'amulaba. Naye kakati nze nafukamira wansi n'emusinza bwe namusinza Uganda yonna yajjula amaanyi. Bwe namala omulaba n'emusinza egyo si mirundi ebiri. Kakati omulundi omulala omulundi ogwokusatu nali nzannya pool table. Kakati abantu kyebalaba ng'omuzannyo ogwa bulijjo. Nali ngizannya nnyo. Gwe Dani tolaba abantu bana abazannya ddala nga bafuuka addicted. Tebabeera bokka waliwo emyoyo gy'abawamba. N'okuzannya obuzannya nabo okumpambira. Tekikkirizibwa n'ogenda n'ozannyibwa muzannyo. Kati kiyinza kuba
Katonda ayinza kuba takikiriza nga ffe abaronde kati nze ndi muronde ffe abaronde tetukkirizibwa kitegerekeka naye kati kunze nze kyekingano gala ayina kati simanyi mwoyo wo simanyi wakulu kutoba kutwaye naye kakati kusinziira kunze nze bwe nali nzanya zaala ne bwe bampitiranga omulimu gwe mitwalo nga sizanya kazaala nsanya mukanga kakunyuma anze nali nzanya zaala yego wali ne bwe bampitiranga omulimu gwe mitwalo 10 nagugaananga ogenda kuzanya zaala nze bw'obanga ozanya kyunze bankubye kyuyo nsobola gigula emitwalo egy'etaano njigula emitwalo egy'etaano nenkomawo nenzanyi naye kakati ekiro bwali kiro oyo Katonda gwe njogera kali waggulu yajja yarabikira ku tebo wenyini yali musajja muwanvu n'alabika nantulira amaaso ge nga gakayakana nenfukamira wansi nemusinza n'angamba Robert okuva leero toddangayo n'ozanya pool table yanga toddangayo nange nempulye ninga mukama wange nzikiriza eyo mirundi esatu abantu balowooza ki musajja yagudde ddalo abantu nje kugamba vayeri va munsi samulaba munsi physically gwamulaba munsi yaffe era eri n'ogwa ku ttaka n'omusinza kati obadde mbadde nkugamba nti bwe nalaba Katonda yali waggulu ennyo namulabira mu kisenge kyange ne bwe namulaba nakimanya nti sigenze naye obula mulabidde wendi kati bwe namulaba wano ku pulitebo we twali tumuzanyira kubanga nze nali nsula kira pulitebo nali ngizanyira mu tawuni naye bwe namulabye wano ku pulitebo nakiraba nti simulabidde eri wange yanajja butereevu natambula nagenda yandeeta wano ku pulitebo wenyini we yandeeta mu kifo mwenyini kusiini wenyini we yandeeta n'okumusinza namusinzizaawo kennyini n'ebiragiro yabimpeerawo kwenyini agamba toddangayo kuzanya ki pulitebo nemuwuliriza nesimusinza kakati egyo mirundi esatu omulundi ogwokuna nabaga namulabe omundu ogwokuna nali ku kizinga Kalangala olwo Katonda yali antutteyo nali ndi n'omulimu gwange gwenkola nali omulimu gwange gwenkola buli nnaku nyingiza emitwalo 5 naye kati omulundi gujja kweyongera mu mulimu omulundi ogwokumeka ogwokutaano kubanga ogwokuna nali nkola omulimu gwange naye ekiro mbwiriro bwekyo wa vision nagenda kati awo nkugambye mpulira buno nagenda bwe nagenda nengenda mu kifu ndasanga Katonda abantu gwe bayita Yesu kubanga Yesu gwe bamanyi abasingo bungi mweru sigo bamanyi abasingo kati njagala gamba abalokole muveewo abalokole abakulu muleme gamba nti Yesu ajja kujja ngo muzungu nze kati bwe nagenda Yesu gwe nasanga samusanga Yesu nga muzungu Yesu bwe nasanga bali bakube ngoma mu church nga basinza nze namulaba yali muwanvu bwe yandaba nankwata mu kiwato nenkankana nzenna nesi yayuguma nesi yona yayuguma bwe yakwata mu kiwato nesi yayuguma nalyoka mpa ekiragiro ogwo mulundi gwakona nangamba Robert okuva lwaleero tojja kusigala ku mulimu gwo nkusindise genda wogenda tiyangamba tiyameso ninge kifo agenda kusanga tambale nagamba ojja kumala emyezi 2 nga toli ku mulimu gwo genda nkusindise akati bwe yansindika bwe nagenda awo kubanga mbitema atema bwe nagenda ku kizinga Kalangala nasangayo kabaka gwe narwana naye oba muogere kabaka obajja mutegeera kabaka mubakabaka abafuga ensenu wa masaza oba wa kabaka we nagenda ku kizinga mumutegedde gwe nasangayo bakabaka kubanga mumulabe bakabaka batambula mu mwoyo kubanga obwakabaka okuli obwakabaka maanyi era buyinza kati obuyinza gaba maanyi oba kibeera kyambalo bakyambaza omuntu bakyambaza omuntu akati narwanagana n'obwakabaka kuba narwanagana ne kabaka gwe mulundi ogwokutaano gwe nalaba Katonda bwe natomya ku kizinga bwe ntyo Kalangala nasangayo abaali bandwanyisa natandika olutalo n'obwakabaka bwe Buganda kubanga ebyange sibikweka tetwali tulwana physically twali tulwana spiritually kubanga emyoyo gyonna egyo bwakabaka bwe Buganda nagisanga eri kati kubanga wenze kataara waabwe nze nali kataara nali simanyi na Luganda ku Lwogera bwe nagenda ku kizinga kya kabaka we Buganda natuuka bwe natuuka nali mbiise bya Lusaago nali mbiise nti byakuliisa bijanjalo bampiso oba kuyisa muka mu kisero naye bwe natuuka bwe ntyo Seebaka nasulanga obwakabaka bwe Buganda bunkuba naye yanyamba era yali Katonda obwakabaka bw'ekitangaala ye yanyamba nga luli bwe yanyamba era yajja nakati yajjanga musajja era muwanvu era ng'ava mu East yajja era nga n'oluga yakuba kabaka we Buganda yamukuba
yamukuba namugoba mpaka mu west byenjogera bye mazima na biraba sagala kubikire it was spiritually it was not physically it was spiritually ebintu byonna byenjogerako ensi gyenjogera ko abana awulya video eno bwe mwana abamuyina omwoyo mujja kumanya nti ebintu mbyogerera mu nsi ey'omwoyo tebiri physical tebirabika sibyogerera mu physical naye nabagambye nti bwe bikukoseeri mu nsi ey'omwoyo amaziga bwe ogakabire eno mu mubiri yensonga lwaki nti bakikolera eri ate nojja nobonaabona nakyo wali so ogwo mulundi gwa kutaano Katonda ng'akola ki nga musinkana kati naawo sibagambye nti nagenda namulabira mu kifo kyekimu ogenzeko mulundi kati abalokole kye bagamba nti nagenda oliya nagamba nti nafa tekuba kufa wabula omulokole agamba nti nafa aba tiyasomesebwa mwoyo mutukuvu n'okunyonyola bulungi bantu kiki ekyabeerawo oba tiwafa naye wabula bwe tubeera mu mwoyo tutambula mu mwoyo tusifitinga osobola okutambula omubiri gwo n'ogulekaawo n'ogenda akati omulundi ogwandibadde ogw'omukaaga juzi nali awo nagenda mu Isirayiri bwe nagenda mu Isirayiri nagenderedde mu Isirayiri nenyimira spiritually kakati nendaba Benjamin Netanyahu yajja naimiya mu maaso gange obusajja bwamukuba era bino mbyogedde Isirayiri terunagwa Isirayiri lugenda kuddamu olutalo amazima genda lugenda kuddamu terunagwa kalembereza ke bataddewo kubanga Netanyahu bamukubira mu maaso gange saamutaasa omanyi lwaki saamutaasa kubanga Isirayiri abantu abaliwo saawa zino si be Bayudaaya abali origino era Abayudaaya abali origino baddugavu yaka naawe nga mufiri mutula abeeru kakati Abayisirayiri bana abatuufu mukimanyi bulungi kubanga mu byafaayo bya Isirayiri oba mu history ya Isirayiri Isirayiri ya swiftinga okumala ebbanga nga teriiwo kati bano abali America yabazaawo yagenda ngekunganye bantu bayo ya America nayo tiyamanya Abayudaaya b'olugino baali baani kubanga bwe tutunulira ebitabo byaffe ebisiige byali byogera amazima byayokebwa nga Bayibuli y'Abayisopia bagyokya ebitabo byaffe ebisinga mu Bayibuli bamantiruza babijjamu ebyali by'amaanyi ebyali bitulaga nti ekinyusi ebituufu bivaawa kubanga nze maze ebbanga nga Katonda antwala mu Isirayiri Katonda bwe yantwala mu Isirayiri omusajja gwe nasanga gwe nasooka okulaba yali musajja muwanvu yali giant nga muwanvu bana bayogera bali mu Jericho nga muwanvu ate nga muddugavu gwe nasooka ate gwe namulabira tewaliwo mayumba gwe namulabira yali ensiko Katonda yali andaga nti abantu abaaliwo abatuufu bananyini nsi baali baddugavu yensonga lwaki ne juzi mwiki ewedde bwe nagenda mu Isirayiri Netanyahu bwe baali bamutuga mu maaso wange saamutaasa bamutuga naye yamutaasa omumanyi Trump ye yava eri emisinde najja n'amuyamba yakubwa Trump ye yava eri emisinde najja n'amuyamba namuyamba okubwa kakati amazima bwe tugajjayo kubanga nabagambako nti Katonda yandaga ng'olujjo oba flampen nga zino zibasikirako chapati yandaga ngu Isirayiri yakulukuta yandaga buto nga akulukuta ava ku flampen nagwako nangamba Isirayiri bwe yakulukuta ebikolebwa byonna biri against Katonda Isirayiri yakulukuta kati abantu abaaliwo abamaanyi abaasokera ddala ne badamu bona abaasokera ddala tebaali beeru kati bano baani abaliwo ati kakati kansooka ekikuli ebintu byejjayo mpolampola kati kuwosajja mbadde ndiawo muze mukulaba mu vision zange zonna mbadde sitera kulaba bazungu naye njagala kulaga nti waggulu eyo waliyo ensi erimu abantu nga beeru kwanga nali awo ndi ku buliri bwange ntudde bwali kumakya maze kuzuka akati ngenda kulaba nasooka kulaba abantu baali beekozeemu ebibinja ku nsi nga beekutesaako akati eddowoozi bwe lijja lingamba nti Robert abantu bano beetaaga kusabira nange niyimusa eddowoozi yange nentandika okusaba bwe natandika okusaba nagenda okulaba abazungu batandika kuva mu bbanga baali tebava mu ggulu bwe nalaba ebibinja by'abazungu nga bava mu bbanga baali tebava mu ggulu baali bava mu nsi eri mu ggulu awo Mukama n'abikkula ensi eyo n'agindaga nti n'ebibanja byabwe n'amayumba gaabwe gye baali bava nga kuliko ebitooke byali waggulu eyo
nga kuliko ebitooke kuliko n'emiti eno gye basimba waka nga kuliko n'ebitooke kuliko n'emiti eva mu bbanga kati abazungu bwe baavaayo ne bajja wano ku nsi bwe bajja ku nsi baasanga abaddugavu bwe baasanga abaddugavu ne babasibira keegi bwe babasibira keegi ne babateeka mu keegi obwo nga balaba nga abaddugavu nga baddugala nnyo ng'okwenkana amanda kala yaabwe nga babasibidde mu keegi babonaabonera eyo ng'abazungu bo balinayo ebibanja byabwe eno bazze mukola ebintu byabwe mukama katonda nandaga nti abaddugavu bakola wa slavery ng'abazungu bamaze kujja wa mazima nti abaddugavu be baali bannannyini kati abazungu ne batandika kukozesa abaddugavu wa slavery so kakati ebintu bino katonda agenda abibikula mpola bw'amala okukindaga amangu ago nali nkyali awo ne wajja omukazi era soko simbawo katonda nnyo akati awo musumba kyayogedde sikitegedde naye ngenda kubanga mwokya ekibuuzo ky'emmaaso awo kuba sikitegedde munikyagezezaako kwogera naye nga bannaffe we bali nnyo abagoliza ba medicine bagamba nti obulwadde bwonna obukuluma nga buli physical nga tebuli spiritual obw'omubiri simanyi gamba ate nebwa teliwona mbwate omwana aganye mbwate sifuna lubuto simanga biki genda ku namba y'essimu 07 06 09 23 ojja kubanga ofuna God Heals Herbal Medicine Kampala Gulu wonna waali mukubira essimu muteese ku ngeri ogenda ofunamu eddagala lyo ate Alpha Media Production yagamba nti ebifaananyi ebirungi ebya quality eya waggulu videos ezimalayo ez'omulembe oguliko ku 0770 ojja kuba okwatagana naye mubeerenga buli kimu mukitambuliza ddala bw'okwakuwona wooli mu ggwanga ennaka wakati kyalinawo ekitaka lyaffe liri ku bugazi bwa ekanya n'obutundutundu 82 mu Kajansi Town Council ku Main Road ku Lwennakawuka tukubireko era ku 0770 obeerenga weefunira ettaka eryo ng'obudde bukyalaba jjukira ensi wano weegende genda kutabukamu katono musumba ogambye bano abantu they just descended balina we baava si muggulu abula balina wakati abo baava ne bajja ne batuwamba ekitegeeza nti okukola slave trade bali kye babala ekikulu sigenda kubakolera abula kyali kukendeeza namba gwali kukendeeza namba kakati bano abantu bwe bajja kubanga mbanyonyoddeko nti story nempanvu kubanga tutugenda gimala yonna mbanyonyoddeko nti nannyini nsi muddugavu era yesooka okutondebwa omuddugavu era sijja kirumamu n'okwogera kino nga nkyogera mazima Yesu si muzungu kubanga nze ebiseera ebisinga nga musisinkana simulaba muzungu mulaba muddugavu kakati abaddugavu bayina nnyo obuyinza ku nsi zaabwe ne ku bintu byabwe mugenda ne mulaba nti abazungu okulaakulana kwabwe ebintu byonna baabijja mu nsi z'Abafirika kubanga otunulira kino ekibaddewo Kenya Bungereza ye yatuleetera obuzibu bwonna ne mulaba Museveni ayomba South Abangereza batuleetera kino ekizibu bululu gwabwe abasajja bano bajja gabana Uganda omusajja erinnya lye lyerabidde yasooka kujja gabana Uganda ye yali ayina omulu yali ayagala atwala ensi zonna bwe yali ayagala kutwala ensi yonna ne bagenda ne begeyamu ne bagamba kati Africa tugigabane kakati ono omuzungu bwe yajja ye yatwala East Africa bw'atwala East Africa Kenya ne Uganda kakati yensonga lwaki tulaba nti tetusobola kutuuka ku nnyanja kuli kubanga ye Omumerika yayagala nti agende wali ku nnyanja naffe abeena abali Kampala atufuge oba bali mu Uganda atufuge nga ffe tetulina influence wali ku nnyanja nga tetukiriza kwetuukira singa teyali muzungu naffe ku Indian Ocean twandibaddewo naffe tulinawo ekibanja kyenva mulaba nti omusajja Museveni ebintu bino byayogera abyogera sometimes tabeera ye nga ye kubanga bwe muba mukyawa Museveni mumukyawe kubanga mwagala entebe ye yes waliwo ebintu ebimu byayogera nga si ye nga ye nga bintu byaliwo by'Abafirika
kati abazungu bonno kyovude nga nti wali nalabye nti abazungu awotofuse mu influencer angampuli baddengo ina gyogusambira sina kisambye mupiira njogera mazima nti Museveni kyeyogera nti twetaaga kuba na access ku Indian Ocean twandibadde nakyo nti omuzungu yetuleetera ebizibu bino byonna kubanga yefuga Uganda n'agitwala n'agamba East African Uganda Kenya byonna abitwaliramu ngebitwatikuleri ng'ate aleeterwa kati ffe ne tulemererwa okutuuka wali kati kyenvudde ngamba nti obuzibu obwatuukawo bwonna ffe abaddugavu twalina obuyinza bungi ffe twandibadde tukola mmotoka zino ffe twandibadde tukola ennyonyi bw'ogenda kunoonyereza nti ayasooka okuvumbula etaala wa balubu yali muddugavu n'ogenda okunoonyereza ani yavumbula mmotoka yali muddugavu ne bw'ogenda mu makolero g'abanasayansi mu bazungu gye balina abanasayansi be batakkiriza okuvaayo abaddugavu gye bali ng'obwongo bubeesera nga bo baali batadde mu intelligence nga mu Africa bakulira ng'olina amagezi nga bakutwala tebakukkiriza kudda mu kufuluma ng'osigala obakolera ebintu eby'amaanyi kati ng'omala kubakolera ekintu eky'amaanyi ne bateekawo America yekivumbudde ne basaka erinnya lya America kati ffe ne tusigala emabega wali kyenvudde nkugamba nti nalaba abazungu bwe bava eri waggulu mu bbanga baateeka abantu mu keegi abaddugavu nga babonyabonyezeeyo kubanga after that when amala okulaba vision eyo kyali kuwosa jjo nendabanga amagombe geggudde kubanga gasooka kwegula physically kyovula mbagamba nti mwe abantu bona abagenda kutambula mu Christmas season mwina okwegendereza please abalokole muleme kafuula kajjanja muleme kucamuka kubanga bye mugenda okujaguza temubimanyi tebyali nayo n'olunaku mugenda kujaguza luno temulumanyi yes tugenda kujaguza olunaku Yesu lwe yazaalibwa luli ludda mulujjawo bayibuli mweruli batugamba 25 abamuleta batugamba 25 ani yabagamba nze kyobula nze sirujaguza Robert nze manya amazima sirujaguza anje bamutusomesa Yesu we balutugamba kakati bamumanyi okutose nze lunaku abantu bwe bandibadde nti wakozza bujja kucamuka kujaguza bandibadde bakola repentance bandibadde beninya oli nagamba mbadde malaya okumala omwaka mulamba kati Mukama Katonda nge siridda mbwa malaya mbadde mutemu kyandibadde kwagala na love oli nagamba mbadde mugagga mwaka guno nkoze obumbi bwe butyo naye abavumba yise gwe nkuzimbidde akayumba wali nawe nkuzimbidde akayumba biche byandibaddewo naye Christmas bwetuuka bamalaya betunda nnyo abasezi bafuna nnyo ennyama abantu bafa nnyo basera nnyo bafuna nnyo ennyama obubenje bufuuka bubenje abanywi b'omwenge banywa nnyo n'atagendanga mu church agendayo nga kulaga olugweyo olupya lwaguze n'omusamize kwolwo agenda n'awaayo kinene ne bafaaza ne bamwaniriza oba ne bapasa babaaniriza olaba awadde $5,000,000 ono omusajja wa Katonda ddala okuwaayo si kimufuula wa Katonda ddala olabya bulungi kale kyembakambazze wali nti mbadde ku maviivi nasoose kulaba geena ng'eggusa ennyini nalabye omulyango gwa geena nengulaba nga siri mu kirooto nga mbadde nsaba guguddewo bulinzaani nga guguddewo amagombe gaguddewo abantu bangi abagenda kuzikirira abatambulira mu zimotoka abatambulira ku bigere abali mu mabaara bagenda kubibwa obuyondo abagenda kusiigibwa siriimu abagenda kukwatibwa zikansa abagenda kukwatibwa ebirwadde by'hepatitis B abagenda kukwatibwa zikansa bangi nnyo amagombe gaguddewo kakati jjo ku makya nendaba omukyala kyeyankola kyali kibi yali mukazi nayina omulenzi gwendwanirira naye nga amagombe gamaze kwegula olugi lwali lwesamye bwe lutyo nga lugenda emagombe twali ku makya omukazi yakwata omwana mulenzi n'amutwala magombe bw'amala okumutwala magombe nali ndaba bwetyo n'amutwala magombe bw'amala mutwala magombe nasigala nga nsaba ngamba Mukama Katonda ng'ennyamba kati olaba luli lw'omukaaga bwe najja eno ne tutakola kakati bwe nzijja nali nzikirira awo Kasubi bino byembagamba waliwo byembiraba fidika kati bwe naba nzikirira Kasubi wali ng'okirira Kasubi awo nendaba ekinnya kyali mu luguudo awo kumpi ku Kasubi awo nga wansi mu kinnya waliyo omukazi nga waliwo omukazi kati kyembagamba si physically toyinza kulaba n'amaaso naye zo nabikulirwa naye nali ku piki bwe namala kiraba kati nenzirayo waka bwe naddayo waka nenfukamira kusaba mangu ago ngenda kulaba omukazi gwe nalaba nga nyombesa nga ngamba Robert lwaki abantu bangu babuusa lwaki Robert obuusa nga mukambwe ng'afuwa emini nga ngamba Robert lwaki obuzaabuza abantu bange kyovula banti nze bwe mba nsaba
abantu bangi ababeera nange bayinza kumpita mulalu bwe mba nsabye essaawa bagenda kuliira ng'ekyuseemu nga ntandise kuyomba natuuka natandika okuyomba ningamba mukazi gwe olimba mukazi gwe nkwangula kumalamu amaanyi ng'ayombera ddala yali yeesibye essuuka nga afuwa emini ng'ayombera ddala nyomba nali nyombagana n'amagombe nga yabagala kutwala abantu mu bubenje nga nze mbalemesa so njagala kulabula abantu mwenna abagenda kutambula mu nnaku eza Christmas please mwabalokole abakkiriza obwakabaka bw'ekitangaala luno olunaku terwina makulu bwe luba lwina amakulu njagala oddeyo okuweka flashback ebibi byokoze emabega ebyo bw'oba weenenya bw'oba olinamu kasente bw'oba olinamu katonotono yitayo abaavu nga babiri oba ng'omu awo osobole kuzzaawo omukwano gwo ne Katonda obwakabaka bw'ekitangaala Christmas tekitegeeza genda kunywa kwambala ngoye ennungi kugenda kwenda kugenda kukola bikolo etegeeza kwenenya zibena byogedde mbitegedde bisoose naye wezano kukya Christmas awo sikutegedde lunyingi obola tufunira olunaku lwanojja n'otusomesa ku kintu ekyo tujja kufuna olunaku simanyi tujja kufuna olunaku tujja twogere Christmas akadde katugoba naye kubanga nze ntambula mu nsi ey'omwoyo ebintu byendaba bingi era abantu baffe abali eyo yensonga lwaki wali ntandise nimbagamba nti okusoma tekyetwetaagisa genda mu Bible school zino ez'abantu oba ez'okunsi mwoyo mutukuvu ayina Bible school akuyigiriza n'otegeera ate oyinza n'okusoma n'okusinga pasitawo gwe tekumanga nawulya waliwo pasa eyarangirira ye n'agamba nti ebbanga lyamaze mbulukwe talabanga Yesu tamulabanga Yesu ojamubuulirako mutegeere bulungi so Mukama Katonda omutukuvu abampeera omukisa amanya gange ensigadde ndi tusingwire Emirembe Robert nga bulijjo kansoke kutumirako abantu bange Erandani Shamimu kutumiddeko Erandani Giovanni kutumiddeko Erandani Betty mu America nkutumiddeko David Canada nkutumiddeko abantu baffe abali Dubai Aleni abali Dubai bonna amanya gamwe gesobode ku mentioninga abali Germany waliwo Beatrice ali Germany nkutumiddeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwebale kuyimirira na Katonda mwebale kuyimirira omulimu gwa Mukama Katonda by the way njagala kwebaza Mukama Katonda waliwo abantu abayimiridde n'omulimu gwa Katonda nga Grace ali Germany Shamimu ali London Betty ali mu America David ali Canada n'abantu abangi abali mu diaspora abantu abangi Giovanni Sode bane nyamanya abantu abasinga Mukama Katonda abampeera omukisa mwebale nnyo okuwuliriza mwebale kuwagira omulimu gwa Katonda njagala bagamba nti empeera yammwe mu ggulu nene nnyo era ebisenge byammwe byakayakana mu ggulu Katonda yabategekedde Mukama Katonda abampeera nnyo omukisa era nyongera kubasomera enamba yange y'essimu nga nsembayo 0756 0556 Mukama Katonda abampeera omukisa nga muwuliriza bye bye Mukama bankuumire weewaawo tetugenda kubanga tusukawo olunaku lwa leero naye nga tujja kubanga tukomawo lessons nyingi nnyo ez'okuyiga nga kuno Musumba Gabe Maasa ajja kuba alinako byatusomesa bingi nnyo ku nsi eyo ey'omwoyo asomesa ku lunaku lwa Christmas so saagala obeere ng'osubwa obutambi bungi nnyo obusomesa obuyigiriza n'obunyuma nyongera okwajukiza nti buli ssaawa 2:30 paka ssaawa gye tukooyera kuva ku lunaku lwa Monday paka ku lunaku olwokuna tuba ne the podium wano wenyini ku Export TV tubeera live ekiro tusaba ojje otukyalireko olabe ekituba tukola onyumire wamu naffe tusinkaneyo bye bye Export TV to the world.